ate sente bazimalira mu era mwe bavuka banange mbalabula mwe namugwire mu opposition waje bateeka sente je bateeka sente abanupu bebawa sente kugambye nali eggulu mu myezi sale yanne basagula emyezi emeka oyo Dr. Bitone talina na byakola mu opposition sina wa amaanyi ne yayimba akayimba nga yogera awana Bobby bwe yajja mu weekend bamuwa dola emitwalo emeka namusasulira hotel bills emitwalo ameka milioni ameka babuloka abali bamulese ne batwala sente za hoteli nabayo omutwalo gumu asigaze emitwalo eji kugambye ngenda kuba genocide mu mbuga za mateeka kubanga nze sijja kutunulira Nobert event singa omuntu ngenda kutunulira linnya lyayogeddeko okitegedde kuba waleeta erinnya Sale omuntu wawulira Sale awulira sente ogategedde kyovolaba ne bannayuganda bangi abawuddisibwa olw'okuba nti ayogedde ku linnya ki Sale nange ndeesewo erinnya Sale ngenda ditwala mu mbuga z'amateeka bajje bandaga obujulizi nga genocide ampa sente ezo era yaziteeka ku akawunti ki era zaali zaaki kuba kyemmanyi abasajja abo be bakuwa sente ebiseera ebisinga kati nga ffe abali mu byobufuzi baba bakugula kuva ku sayidi y'abantu kuva kwa Bobi Wine toddamu kwogera ku linnya Bobi Wine kati ate nze kuva mu kalulu kali njogera Bobi Wine kuva mu kalulu kali nyimba za struggle kati Sale emitwalo 3 gya dola gye bagamba gye yampa zaaki baba nga bampa omutwalo gwa dola bandibadde bagumpa kutunda kalulu ogategedde ekirala mu kutunulira akatambi ako Nobert Events we baali bamu interviewinga olabira ddala ng'ebintu bipange kubanga baali ku store endala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa pijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Gange nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne Dr. Bitone musajja muyimbi musajja munnabyabufuzi mugoberezi wa nsonga byonna ensonga zikwasaganya bulungi nnyo sayidi awo. Naliko naye ekiseera kiyiseewo kemabegako keeyo ne tuwayamuko ku mboozi nene olunaku lwaleero tukomyewo twogeremu ku ebyo ebigenda mu maaso essaawa zino. Sooka nzikirize Dr. Bitone akubuuzeeko tutandikirawo. Dr. nsanyusa okulaba. Abatulaba bannayuganda amannya n'eddoboozi Dr. Bitone abangi gwe bamanyi nga Dr. Bitone naye nga nze Kawuki Dennis muzzukulu wa Mugema era nsinzira ku Mutala Makindi eno empangaalira ndi musanyufu nnyo nange ssebo okumpa omukisa okwogerako eri eggwanga okusobola okumanyisa bannayuganda biki ebigenda mu maaso. Ssebo obeera kojja wange ab'enkima be banzaala maama muzira nkima. Dokita nsaba ompe ku ssente ziriwa ssebo bayogera awo nti wagende wa genocide mu Sale watinatina okuva wano e Kampala paka ggulu era bwe wagendayo omala ennaku ntono nnyo gwe tebakulwisaawo genocide mu Sale mulina enkolagana ey'amaanyi ey'omuggundu gwe teyakulwisaawo ne mutula ku mmeeza ne mwogera bulungi nnyo mugenda okumaliriza okubuukawo nga kwadde emitwalo 3 gya dola. Mpozi emitwalo 3 zibamu sente mmeka? Omutwalo gumu ogwa dola gulimu si miliyoni nga 30 katulabe wano kanzi converting wano tulabe nga bwe tugenda mu maaso ne bakuwa emitwalo 3 egya dola. Emitwalo 3 egya dola waaliwo awo ba middleman babulooka munoba wako omutwalo guno osigaza 2 n'okomawo e Kampala era kakati oli bulungi nnyo tokyayoya genocide mu Sale nga yakuwa ensiimi nti era sigo wekka yasoose nti ne opposition bangi nnyo abagenzi wa genocide mu Sale ne bafunayo ssente. Ebigambo ebyo nga byogera bamita Nobert oba Nobert Events
tutandikira ya nga bwe nnoonya wano nga bw'ogattagatta ogambe ziba miliyoni meka nga ngezeko zinoonya wano kakati bannayuganda batulaba by the way nabadde ŋŋaanya okujja okuwa amasannyalaze omusajja oyo banasemba otegeera nga baŋŋamba ali butabika oluvannyuma lw'okulwanaganako ne wizo nasemba okuwulira nti Nobert yatabuka yagwa eddalu. Nobert bamutwalako ebutabika kinasemba okuwulira now nga tulize ku nsonga enkulu kubanga ekikulu kya byonna kyakumanyisa bannayuganda nga sinategeeza bannayuganda ku ki ekigenda mu maaso navayo nenteekayo ekiwandiiko ku mukutu gwange nga nawa General Salim Saleh essaawa 24 okuvaayo ku neetondera olw'okukozesa Nobert Events okuttattana erinnya lyange. Essaawa 24 zaaweddeko. Olunaku lwa leero nkoze petition gwe yagenda wa General Salim Saleh nga Nobert bwakulumiriza gwe yagenda wa General Salim Saleh n'akuwa emitwalo gye $3 buli obukadde busuka mu 100 gw'ogamba nti wawa General Salim Saleh essaawa 24 ng'akwetondedde olunaku olwokusatu nateekayo ekiwandiiko abangoberera ku mutimbagano gyange gyonna TikTok, Facebook ne muwe essaawa 24 aveeya neetondere olw'okuttattana erinnya lyange ng'akozesa Nobert Events. Reason tuli mu kaseera ak'ebyobufuzi nakyemalira oba abantu bano abafuga embi bwe bakolezeseza emikisa gyabwe okuyisaawo ebyabwe ennaku ezo ziweddeko essaawa zinamuwa era ndi mu kukola petition ne bannamateeka bange twagalamu kuba mu mbuga z'amateeka. Mu bino by'oyogera togendangako ggulu? Sigendangako ggulu. General Saleh simumanyi simumiitingangako wabula muwulira nti aba awa abantu ki sente. Ekyokubiri kye nali nfunye mu gavumenti eno oba mu bakungu aba gavumenti eno njagala n'eggwanga likimanye kiriyale nafuna obuwunga n'ebijanjaalo ebyo byali mu kawukuumi mu biseera bya COVID. Nfunye bulungi byo wabifuna? Byo nabifuna ogitegedde. Emitwalo $3 egyogerwako tobafuna yadde n'ekikumi tozifunangako tozirabangako. Kakati nkugambye ngenda kuba General Saleh mu mbuga z'amateeka kubanga nze sijja kutunuulira Nobert Events ng'omuntu ngenda kutunuulira linnya lyayogeddeko okitegedde kuba waleeta erinnya Saleh omuntu wawulira Saleh awulira ssente ogategedde kyova olaba ne bannayuganda bangi abawuddiisibwa olw'okuba nti ayogedde ku linnya ki Saleh nange ndeeseewo erinnya Saleh ngenda ditwala mu mbuga z'amateeka kubanga abantu abo bakoze kyamaanyi nnyo okuttattana talenti z'abantu ate n'abalala obafuula ekitagasa mu society gye bawangalira. Nja kuwa ensonga esookera ddala. Njagala General Saleh mu challenge ne miliyoni ya ssente wano ajje kubanga NRM gye ngimanyiiko abantu abali mu gavumenti eno baagala nnyo okulabisa nze nzaddewo miliyoni yange ya ssente General Saleh ne ba Nobert Events abo abatambuza propaganda ow'ekisiru olw'okuba tuli mu kalulu bajje bandaga obujulizi nga General Saleh ampa ssente ezo era yaziteeka ku akawunti ki era zaali zaaki kuba kyemmanyi abasajja abo bwe bakuwa ssente ebiseera ebisinga kati nga ffe abali mu byobufuzi baba bakugula kuva ku sayidi y'abantu kuva wa Bobi Wine toddamu kwogera ku linnya Bobi Wine kati ate nze kuva mu kalulu kali njogera Bobi Wine kuva mu kalulu kali nyimba za struggle kati Saleh emitwalo $3 gye bagamba gye yampa zaaki nze atali musuubuzi nti oba ntunda mwanyi ogategedde so n'olw'ensonga eyo mu challenges okukiriyalinga erinnya lyange mwegaana ne Museveni n'abantu benze sikolagana n'abantu banyigiriza abantu
mikwano gyange bangi bennina mu gavumenti eno naye nga saabo okitegedde ekirala bw'ogamba mbu kale waaba yazimuwa mu kitinga eky'omuyimbi sente z'abayimbi kati zigenda mu federation wa Eddie Kenzo okitegedde okategedde kati onoonya particularly where exactly was that money allocated ekirala gavumenti yaffe eno eyagwa nze njiyita gavumenti eyagwa eri reckless too much era obubaka buno njagala bugende omukulu Genosale n'abantu abalala abagwa mu kiti ekyo mufiiriza nnyo Uganda ebitone by'abaana bingi ebifudde bannansi abalina amakulu bangi abazikiridde olw'amannya n'ebikolwa byammwe omuntu bw'awulira nti abantu b'esitula ne bagenda eggulu ne bamalayo ennaku 3-4 wiiki asooka ne yeebuuza on which purpose mukutte bannayuganda ne mubafuula ekitagasa nga mubalowoozesa nti tebakyasobola kwekolera balina kufuna kuva eri mmwe okategedde ekyokubiri olw'okuba nti n'ebikolwa ebyo tebiriiko babigoberera paka gye bikoma abantu bamaliriza tebafunye na mu nteekateeka ze muba mubateekategedde nze ndowooza bwe nti Genosale yandibadde n'ekitiibwa ekinene ng'era ne buli waayita abantu bamukubira enduulu ne bamufuuyira n'eŋŋombe kuba bangi abamubbye okitegedde Bobi Wine ayita buyisi oluwafu ensi neggwayo naye tagaba yadde ki yadde n'ekikumi lwaki Genosale omuntu wamwogerako towulira mizira kati ngenda kuwa ensonga era njagala kamera eno gitunuze ku Genosale lwaki bweba mentioninga erinnya lyo omuntu tawulira mizira emizira gy'ofuna gye gyaba abamwetooloola abamutembeeta abamufunamu nga bo ogategedde kenkulaga be bamukubira emizira bokka gyojja kusanga kakundi kaba tikitooka ba full figure ba Nobert Events babitekisi na babalamu n'aba kakundi obukundi bw'abantu abo kati buli kiti kyemmenye balandi full figure ne ba followers be kuba wajjayo awaako bataano be gy'emizira gyojja okukola ki okuwulira era omuntu avaayo n'ayogera ekituufu ekyandiyambye abantu nga bano abakungu n'ogamba nti okwata obuwumbi 5 oba omutwalo gwa $1 ogwe full figure ng'omuntu lwaki togukwata n'oguwa abantu abeekoleddewo bizinensi zaabwe nga bamaama abali mu butale eyo ne bakukubira emizira Genosale ayonoonya abantu to the extent nti kati omusajja nga Nobert Events oyo mulaba twamumanyira mu kutegeka ki bivulu ne bamanyi okutegeka ebivulu eby'empewo ebitaliyo lwa nsonga eri gye bajja ssente tewali proper channels zijja kukola follow up ddala ekivulu ekyo kyabaddeyo kyasaze oba kyafunye era mu kusala kyasaze ssente mmeka ziyataddemu kati nalabye Nobert Events agamba nti yesimbawa gamba yadde yesimbawo kuba kansala oba LC5 wawa olaba gavumenti mwe tuli nti tulina abantu betuyita abakungu nga tebali updated nze eno nze vice chairman w'omuluka gw'eruwafu era mu Makindye yonna kiri ku likodi Makindye West yonna nze nyina engule ey'okuwangula akalulu k'abavubuka okukajja mu mikono gy'NRM gwandaba wano yes nakusanga wano 12 kumakya kuba NRM tugimanyi n'emize gyayo webe n'ababba ekeera nnyo mugenda okujja nga bagamba akalulu kawedde twakeera kumakya gwe wandaba yes nakusanga gwe wasookawo nendiployinga nga ne twaza buli wamu kiri ku likodi nala DC yasituka najja wano wetutudde n'ayungula kuba twali ku kamera agenda ku peegi zange ne mugamba sigwe sikulabangako mu kakiiko ka byakulonda tugeza n'otaataaganya akalulu n'ayungula bakifeesi bayiwa akalulu k'abavubuka bonna be yayungula nga mbamanyi komanda bitone kubanga nze ndi geto youth bagenda okujja basangawo komanda 001 era nasanyuse nannyo
kubanga NRM yafulumiza chati y'abavubuka ng'omuluka gwange ebitundu 9 yeah so kikyenkulaga kyengezaako okukulaga nti ndi musajja wa nkizo mu kigambo ky'ebyobufuzi naddala ku ground wano Doctor nga tuddayo ku nsonga ya Nobert njagala gikiralifying endako wabaawo olukwese olw'okubba Sale essente nga bayita mu linnya lyange kati nzize Kirialinga abamubba abasibe bulungi okitegedde nkugambye olw'okuba abakungu bano tebakola follow up babafera nnyo ogategedde General Salim Sale amanya n'eddoboozi ngaddamu yenze Dr. Bitono Origino wewe abo abakubba Nobert no events n'akakundi kati nga bakuwa Bitono ow'ekitupuli Origino yono atakwata sente za muwi wa musolo esente za General Salim Sale zikwogerwako emitwalo 3 ejja dola ojegaana ekigambibwa okuba nti nno jakuwepo nga jogerwa abamu ku bapromoter Nobert events zeja nakulumiriza olowooza nga bw'oyogedde olinga agamba nti General Salim Sale yali amega wa Nobert events okulumiriza ebintu ebyo oba Nobert events waliwo abamuli emabega abalala mu kulowooza okwange okuba tuli mu era ey'ebyobufuzi sijja ku specifyinga nnyo nti General Sale naye ndeetamu Sale kubanga erinnya Nobert events yalireese wabula era nina n'ekirowoozo nti abo benvuganya nabo bali emabega wa General Sale mayange emabega wa Nobert events batatane obuwagizi bwange mu bantu bange eno kiri ku likodi nkugambye nze yawangula mu bavubuka tosobola kulagana n'abantu ba NRM ate nobanga otembeeta Kyagulanyi tosobola bigatika bibiri kitegeeza wano ate nandibadde akalulu nakatunda nti baba nga bampa omutwalo gwa dola bandibadde bagumpa kutunda akalulu ogategedde ekirala mu kutunuulira akatambi ako Nobert events we baali bamu interviewinga olabira ddala ng'ebintu bipange kubanga baali ku store endala nga it is typically different even from Bitono and Sagas olabira ddala nga Nobert awuguka n'asuulamu Bitono from nowhere era noono yali amu interviewing nga n'agezaako mubuuza bantu kyabalala topic neekola ki neggwa kitegeeza the focus was Bitono kiringa nga wonobeera ku TV fe tukyala ku ma TV oba oli ku simu yogenda omuntu akuteerayo ka message nakugamba waaye ontumirako ogategedde interview aba agenda maaso ka message gwe n'okala n'ogamba bannange ntumirako chairman wange Kalanzi ogategedde n'okayisaawo so kati ne Nobert bw'otunuulira omanyi kati fe twalya ku mitwe gy'engege tuli abantu abaasesinga situation bw'otunuulira Nobert ne bye yali ayogera olabanga yasulamu busuuzi so nja kugamba nti waliwo abamuli emabega bannabyabufuzi osanga okuba kaliya efuuse stumbling block bawana emakindi west nzi stumbling block ya NRM gwewebuuze nzaani yasitulala disi okujja mu kalulu k'abavubuka so kati ndowooza olw'okuba nti General Sale oluusi afandinga abantu abamu abatwerimbikamu nakyo kisoboka okubanga ayise mu bano okugamba Bitono yo tulina mukubira mu time eno kubanga ekirala obutamala kadde k'Abannayuganda General Sale teri amutuukako nga basinga olaba bamentenga Museveni ne bateekubya bifaananyi ne batakwata bu video kuba sente ezo zayogerako nnyingi ebifaananyi wabaawo nzijukira bulungi nnyo waliwo akanoti akafuluma nga alaga nti General Salim Sale ngalaga nti abadde ajja avujjirira Lord Mayor Elias Lukwago era oluvannyuma obupapula obuze buwandiikibwa nga buwandiikibwa mukono gwa General Salim Sale babukwempyalinga n'akapapula kano akaali kagamba nti nno omukono nazze afandinga Lord Mayor Elias Lukwago ne bagamba nti omukono ddala mutuufu gwegwo kitegeeza nti oluusi awandiika eri abo bavujjirira abamu olumu mpulira makwesa nnyo email eyo abamu bayita mu email nti Jeno nja kujja kulaba olw'ensonga naye namugamba nti jangu ozenyi tujja kundaba kugamba obujulizi obwo abugjeyo
kakati nti oba mune mayogereziganya oba ku bifaananyi bye mwekubisa nze nyina emails 2 denniskauchi79@gmail.com ntambuliza bizinesi zange ebbanga lyonna. Email yange empya bagiyita Kigundu Don Joram erimanya ga mutabani wange. Kubanga nfunyeko business eziri international n'endala eza business kati there must be proof. Yes. Secondly, once buli odiringa n'omuntu ebintu ebikwatagana ku ssente oba muyinako obuyinza ekyo kimanyi bannayuganda baleme kusiriwazibwa buli odiringa n'omuntu ebintu ebikwatagana ku ssente otandika n'omufunako obuyinza. Nze Genosale era mu challenginga ajja nkwate kulw'okubba ssente ze. Genosale ajja kukwate kulw'okumuggyako ssente ze era nti yampa ssente nozegaana nezitakola kizinda kukola era mbu yampa ssente nozegaana ankwatire mu bujulizi obwo. Ogategedde kubanga bw'oŋŋamba nti nkuwadde $5 be 3 ejja $, there must be a purpose. Ogategedde wateeka okubawo ensonga yaazo ozimpa tuzikuwadde olwakino bitone lekera okwogera ku bintu by'enkyukakyuka nti gavumenti yababbi. Yes, yababbi kubanga tubiwulira oli ne bakwata ssente gye mu muwezi baani ne zigenda mu bintu ebirala ebitayambye ba society. Nze kyenye amagezi ge nandiwadde abantu nga bano mumanye ekyokukola nabaani bemukolagana nabo. Abantu ababeetooloola abo tebabagattako wabula babafuuyira bugombe era babasiigira kifaananyi ekibalowoozesa nti eno ku gurawundi abantu babaagala. Nga bw'olaba General Museveni waba anaatambula bapanga abantu bangi ne babambaza amasaati abasange era alowooze nti bakola ki nti bamwagala abantu bamwagala. Nja kugamba abantu bano naddala abo abalina omukisa nti bakyalina ssente mu mikono gyabwe Genosale n'abalala muveeyo muyambe abantu ebyaddala. Wano muli ku byabufuzi nalabye General Museveni atambula geto ku geto naye ng'ebyaddala talina kyakolayo. Ogenda owulira Musaka ataddemu $1,000,000 kati $1,000,000 mu ssako y'abantu 2 ebegenda bayamba ki? Njagala olowooze ku $1,000,000 kale 2 ssako erimu abantu 2 abantu 2 buli omu abaafuna ssente meka buli omu abafuna $2,000 tegigenda kukyusa bulamu bwa muntu. Ekyo kye tuyita temporary happiness eri gwe geto youth alowooza nti awo okutte we watuufu. Ogategedde ekirala nammwe abageto youth abagezezaako okuva ku mulamwa kuba nabalaba abamu bebawaddeyo ssente ne batandika okukuba abavubuka bannaabwe mbagamba bagenda kubasiba kubanga abantu bano ababakozesa basooka ne babawa confidence mukole buli mazambi mubba abantu mwe tebamanyi kyekwese mabega w'ekyo. Dokita lindako nziguse kino ekigendererwa kya kusportinga ono yakuba abantu obutayimbwa ono ekirala buli wewegendereza abantu abo baba likodinga yabawo ekyokulabirako ekya muganda wa Fali and Skin buli kyeyakola nga kyalinga ku kamera yatuuka n'alowooza bya social media. That is evidence. Ebimu ku byali bigenda nomusibisa kumbe abikola naye nga teyekolako obujulizi ng'ensambya wali wabiraba nti newankubadde tukola data yenna tosobola gwenga gwekera ku makya n'okola kazambi n'omulikodinga naye olaba obutambi nga abasajja balumba eddwaliro ne balikosa naye nga waliwo alikodinga era eyo ensonga lwaki aliyeni yagendako wa eruzira. Njagala otunde aliyeni akyerikodinga yabivaako kati yamanya n'abalenzi abasinga obungi yabeetoolako webale kubanga mwabo be mutambula nabo mubamu ba state agent state machineries bonga ye papasi mukwata obujulizi ogategedde atuuke ng'ali mu miguu atakyalina gyaddukira. So olw'okuba nti abantu abo ffe tuba tubamanyi n'enkola zaabwe tuli straight nnyo ne mu ntambula zaffe manya ani akola ki mu kiseera kino. Mbadde maliriza ku nsonga y'abavubuka nze nkulembera abavubuka bangi eno gyemba tulina ne sako yaffe Mayanja Youth Development Sako
mugeto wansawo ku mayanja tulinawo ne ka office tusonda buli lunaku nusu 10 buli lunaku tusonda nusu 10 tuli abavubuka abasukka mu 7 plus naye tetuvugirirwa muntu yenna era office yaffe twagigubamu bannabyabufuzi bo wenaalemu anajja n'atuwayo emitwalo 3 ajja jeefuga alowooza abavubuka babe owefudisi wanajja kabeere wa nupu kati ffe twasalawo mu kweyiya mu kusomba scrap n'ebirala mwe tujja naye nkugamba nti omwaka guggwako nga tulina emiliyoni esukka mu 5 naye nga tetuliko muntu ajja tuteeka kazito kujangu kwambaza ekisaati kya yero oba ekyefudisi onkolera ebigambo by'oyogera so obadde olina ensonga gyoyagala Dr. Bitone ebigambo bino bibyayogera Norbert Events nga gwe bogamba nti si bituufu oyo abeera defamation wagezaako okugenda mu mateeka kubanga nga bogambye kaseera kano tuli mu kazibu ka byabufuzi nti buli muntu yena nonya weyeekwata n'okulaba ng'atambula okuba ng'atuukiriza ekigendererwa kye kati omuntu bwatu bajja nayogera ebigambo ng'ebyo ebisobola okukyusa abantu bokkuvaako n'okutta obululu buba n'entambula zo kiba kyamaanyi wagezaako okugendako mu bamateeka okubaako okwekubira endulu konna oluvannyuma lw'okuteekayo ekiwandiiko ki kyenkugambye ekya omukulu Sale okuvayo okuneetondera era tututte step endala gye tututte ya kugenda mu bannamateeka twagalamu kuba mu mbuga z'amateeka Norbert Events ejjana Salim Sale fokasi yange yonna bonna tugenda bagattamu naye Norbert Events akulembeza oli kitegeeza yekabejja yekaguje Norbert Events naye olaba akaabira oli kitegeeza omuzannyo guli wakati w'abantu bameka babiri nze reason lwaki njogeza bukambwe na bukaawo nti sina kakwate na muntu ono kyekinnuma okitegeera nandibadde musanyufu ng'oŋŋamba nti oba nalya yampa ssente nenzirya I've never got anything from him ogategedde so what hurts me mu mbeera eno yennyini gyetulimu ey'ebyobufuzi omuntu okuvayo n'akukookerako ekigambo nti wafuna ssente okuva ewa Genosale ekintu ekyo mwana kinene nnyo kiruma ogategedde so tugenda kuba Genosale mu mbuga z'amateeka n'abamutembeeta omuli Norbert Events kubanga Norbert Events tasobola kubanga ayogedde ekintu ekyo out of the blue waliwo abamuli emabega kati wabanga omukulu Sale takiriimu ajja kuvayo naye yeewozeeko nti badana ebyammwe sikola ki sibimanyi temunteeka mu bintu byammwe muzaffalo ogategedde wabanga abimanyiiko then tujja genda alaga obujulizi nti bitone tebo biwe oyagala Genosale mu Sale ayogera olunaku yakuwa ssente yaziweerawo zaali meka jojira emitwalo 3 yazikuweerawa alita obujulizi kubanga omusajja ng'oyo n'erinnya lyatwala ng'oggyeko bino bye tulimu nsobola omuwaayo ka credit nti nze Geno ate mukungu sijja gamba mutalina bayambi alina bayambi eyo bempulira oba bituufu kubanga era abamutembeeta abamusuutasuuta ateeka kubanga yabayamba ogategedde naye nti kyemukyalennyingamu kiri kimu enkola gyakola nfu ey'okuŋŋaanya obukundi bw'abantu n'abuwaayo ssente ne butandika omufuuyira akadingidi naye nga teziyambye n'abantu kibi Bobi Wine tagaba yadde ebibiri naye lwaki abantu bamwagala ayogera ebiruma abantu bano abeetooloola ba Gen. Museveni ne Muzeeyi Sale bo tebababuulira kiruma bannayuganda kyova olaba buli lunaku Abidex ajja kugamba abapromota ebivulu bitusala mutuyambe di ebivulu ebitaategekebwe kitegeeza bagenda kusoloza paka di omuyimbi waataagenda eggulu kitegeeza bajja kujja paka kubanga waliyo n'abato babakyameruka enkola entuufu erina kubaterawo sisitimu ebafevalinga mbadde nzirayo wali nti olw'okubanga omukungu ono mwesiga mu kapasite ye tasobola kumala gakola transaction ng'eyo ya mutwalo gwa $, just anyhow kisoboka bw'osobola ogenda n'ogula emmotoka ne batakuwa kaadi osobola era baba nokuwa kaadi kasitoba ngumazeeyo ssente era njagala kubuuza gwe osobola ogenda right now n'ogula property yonna nga teriko risiiti
si kyangu nnyo kubanga ne bwe mba ngenze mu kibuga kugula simu era mbagamba lusiti mugimpe oba TV oba ki oba kapeti kanti mbe receipt okirayiminga ownership yes okategedde kakati nsubira mukulu waba yampa sente account agirina ko yaziteeka waba teyazimpira ku account wali kitigera twa meeting nze naye nazimpa there must be nti waye bitone ntuludde okulabagana nasemba kulaba nkuwa sente zino ebyo okategereke nkulaga wateko kubawo enkolagana eyo yes bagatta nti bitone nesale bakwatagana mu ngeri ki okategereke nkugamba so mwegana on camera simulabangako simumanyi soogerangako naye Genosale soogerangako naawe sikulabangako sidiringangako nawe in any business nga nkolagana na Sale nti Genosale I've never okitegedde ekirala bwewawa abakugamba munakolagana nawe bakubba era bakwata obasibe bwaba nga olwa bamujjako sente mu linnya lyo ne baga nti ono ye bitone ekwasobera kivuka ekifaanana je biri kubanga nze nagendako embaala eyo omusajja yajje makindye 207 nandeetera abasirikale ne bankwata ng'agamba nakuwa sente zange waganya okuyimba abantu ne bamenya obutebe okategedde nankwata nangamba nakuwa sente ne lisiti yino wagana okuyimba abantu ne bamenya obutebe ne mugamba obadde kiddi nandeetera lisiti ng'eriko $3.5 nangamba ono siyegwe ne mugamba lisiti njirabye eriko Dr. Bitone naye siginija si yange oyo siyenze bakubba ne mugamba walaba ekifaananyi ekifaanana nganze omusajja nalaba ng'akufaanana bannange ne mugamba kakati ddayo okole full up ne ku kifo okwatagane bulungi n'abantu abo ojja kakasanga bakubba era okukakanya gayi twamufuna kati nekyanewunyisa gayi ng'avugana Prado ebiseera ebyo nali nvuga 10 nga yakuba ddambaala yonna n'agiteeka ku ttaka nga yeyita Bitone okategereka enkulaga nti olw'okubanga bano abantu abakungu betukola nabo oba abantu abakungu abo abali mu gavumenti abamu tebali informed babafeera nnyo kanguwa ekyo okulabirako ekirala lumu twamitinga abakungu ba gavumenti ku nsonga za copyright tubagamba ne bannange abantu batu exploitinga nnyo omimbi ogenda nosasula studio ogenda n'oyiye ebiyiye ebyo nomaliza ng'oluyimba ate alwanise mulala balubbye tolufunyeemu nga nalufunamu muki mulala omuminisita we yayimuka okwogera yagamba bana nga mulabye nnyo naye amagezi gengendo bbawa ennyimba ezo temuddamu zifulumya mubaleme zibba mu bufunze kanigagamba nti ebyokuyimba mu biveeko kitegeeza kikyenkulaga nti abantu bizinesi gye tulimu tebagimanyi ne be bakolagana nabo tebabimanyi nti kati bw'omunnyonnyola ye kyalaba kirala so mu bufunze Genosale okubanga kumufeera bakola ki bamufeera Luganda era musaba aveya netondere mu bbanga ttono kuba mutwala mu mbuga z'amateeka ajja kusasulira kubanga tuli mu kaseera ka byabufuzi nti bw'ojja n'okubako omugambo ogwo ng'ate bakimanyi nti NRM gavumenti yenyigiriza abantu obanga agamba nange nkolagana ne nanyigiriza ki abantu nze ndi wa National Unity Platform era mpagira Kyagulanyi nga president omulonde w'abantu okay kale nego tubadde naye wano omukulu tegusuulwa n'agamba nti Bitone nga wali w'amaanyi nnyo Bitone mukalwa kaweddaga 2021 nga wavuga wali everywhere nga ekiru kikwasiza maanyi naye ekyakalulu kyagaanira wa era yabadde amanyi gy'oli ekyakalulu kyagaanira embeera yali eti atamanya kubanga abantu abamu balowooza nti akalulu gw'oliyo bamanyi kansala kati nkoze advancement abantu balina okimanya nti era nkugambye nze ndi problem eri abasajja bano gyobola bannwana east western central oluvannyuma lw'okunnangirira ompulira bulungi nkuwulira bulungi presiding officer
ate yamala n'agamba obululu buna ebintu ebiri ku record kubanga TV ezimu zaaliwo nga Spark biki yagamba obululu buna tubadde tetububaze ng'abaana bange bali mu kujaga banywa bbiya n'akawaŋŋamula wanoonya akalulu abantu ne bakalonda ne kabalibwa yes ne bakalangira nti okawangudde ne kabalibwa nno mu bugubi kubanga ba agent be nasooka okuteekawo omwali ne chairman wa basi zone babayoola dabo kabini yajja n'ebali omu ku omu kiri ku record mu muluka gweruwafu gwonna abaliyo bakansala bonna bawangula nze yabayambako n'okulaba nga babera mu layini z'okufuna kaadi ezo kubanga twali tutunuulira omuntu omwesigwa ali reliable bonna bawangula naye ate komanda waabwe komanda natawangula kiregeza kyali kigenderere yes bano abasajja bannakyemalira kyebakola bakwata Bobi Wine ne bamuba ku mutwe bamugamba olaba oli tumusogola naawe okumalamu ki naye tetwaggwamu maanyi kakati challenge gye balina nti tugeze mu kalulu kano akakaggwa ak'ebyobufuzi ak'abavubuka nembakuba n'okudawuni endala okategedde kanakakaggwa kati banoonye engeri nkugambe kiri ku likodi omuluka gwange gwenvaamu gweruwafu nze vice chairman waago owa NUP gwe gwawangudde mu Makinde West yonna gwe gwakoze obulungi kati banoonye engeri gye nsuppressingamu okudda wansi ekyababuuza ekyo bola bajja kuleeta abantu nga Norbert Events bajja kuyiya propaganda yenna okulaba nga at least mu ngeri yonna banzisa wansi naye tetugenda bikkiriza ekirala bannayuganda tubagamba tugenda mu kalulu aka protest vote kanoonye kalonde kakuume kalwanirire kabanje Muzeeyi Museveni afubye nnyo okukwata sente oziteeka mu gete eyo wansi nenja kumugamba abaana bakima ssente lwanjala tebamuwagira abaana bajja okufuna ssente lwanjala kubanga eno mu gete wansi nalabyawo n'ebipande bye nalabyawo nakale ebipande nga bya mirundi ng'esatu muli ambadde t-shirt ye NRM naye nga tekifaananya kute Kyagulanyi oba ekyomubaka aliko Kyagulanyi ne wano wennyini nze geto nzitambula buli lunaku nyina okutambula paka kuba kati gye neesimbye wagazi ne wano wennyini otunuulira ku gulawundi waka wange nyina akakundi k'abavubuka nga bali masaati naye ng'akugamba fe akabonero tumanyi ki manvuuli lwaki nkikulaga nti abantu bakugamba njala ye batwalayo eyo so mu mbeera yonna ngulaga akafaananyi kano oyinza okugamba njogera bujwanga akafaananyi wekali wano eno ndowooza omanyi eno nabadde mulungwe mulungu kati geto zaawo wonna ne bakomanda baawo balaba abaana oyo mulaba omulabye era akafaananyi akakiripu kano ndakakuweereza mu interview eno bannayuganda obalage nti abantu ekifaananyi ekituufu bakola ki bakimanyi omusajja omulaba n'omulaba ng'ayatula n'agamba feno tukimayo bukimi ssente wuuyo okitegedde naye yambadde saati ya Museveni okitegedde tegeeza abantu amazima bagamanyi kati Museveni wakwata nawulidde sima division eziri mu Kampala zonna buli division yagiwadde kawumbi buli division nga zigenda mavubuka zigende mbageto yuti ebyo bisinga otumalamu amaanyi nga bannayuganda n'okwata buli division kawumbi naye gwe wali okigobereddeko nti akawumbi kasobola ozimba eddwaliro bulungi nnyo nerigwa bulungi ekyo kibuuzibu nakyo nga kiweddewo lwaki abatambuza Museveni tebamutwalako emulago nawulako olumu bajeti ya Luweero nga okulima enguudo omwaka mulamba nga okulima enguudo z'omu Luweero monna kuzirima kuzitereeza nezamalamu nga bajiwa akawumbi kalamba buli mwaka problemu eno banga abeeruweero eweddewo ey'okubonabona n'enguudo embi kuzirima kuzitekamu malamu kuzinyiga kati kyenkugamba lwaki bano abasajja bakyatukuumidde mu buyinike gwe munnayuganda ndaba naawe geto yuti andaba kino ekyokulumya yala n'embeera mwoli kigenderere gw'obyogedde nti okulima enguudo zonna ezimu ez'omu Luweero ozitereeza kawumbi kalamba Muzeeyi Museveni ye kyakola kuwa temporary happiness essanyu tuligite tutya
essanyu litali lya lubeerera. Essanyu lyekiyita mu luggya. Weebale nnyo. Kakati ye amanya nti ono nja kumulumya enjala ate nzije musange ng'ali ready okulisivinga kyendeese. Kifaananako n'omuntu azze n'akuba n'akutulugunya. Emabega walaba ab'SFC kye bankola. Olunaku ogenza okwewandiisa. Bankwata ne banteeka mu drone ne bantulugunya bambula n'abantu bayirayo kamboogere nako. Drone ezo ze mulaba zirimu babbi banyazi. Drone ab'SFC ekifaananyi kye nali mbalabamu kirala. Kubanga bankwata nga maze okwewandiisa. Ne bankuba bubi nnyo munyambadde ebintu by'amagye. Ne banyambula mu drone omwo bambula abantu. Mwalimu n'omukazi ne bamwambula. Ne bamupa embooko ku kabina konna ne kamyuka. Nalina emitwalo gyange muno 72 essaawa bazitutte bulingi bayayana nga onogwa mu bantu nga baya ezo drone ezo zolaba. Mba nfuluma bwe nti ekitebe ky'NUP ne ttiimu yange ne bankaba. Ne bakulya. Basooka kuba nga nabatandiiko. Mba nsala bwe nti ekkubo ngiraba ekibinja kinneetoolodde. Ne bantulugunya banyizenyize bolozi bakoze eki. Drone olugiyingira bw'oti. Obanga agudde mu kisaakaate ky'ababbi abantu abayala nga onogamba nti ogudde mu nkima n'okasuka eryenvu limu mu nkima 1000. Ne zirigwamu ziti zonna. Mama. Obanga omugagga agudde mu bakifeesi mu ssaawa z'ekiro mu matumbi. Omugagga agudde mu bakifeesi kati BBSFC kye kifaananyi kye nalaba. Banja ono mu nsawo ono mweno ono akwambudde engato nga kosa n'okukuba n'okutulugunya bakuba amaaso bambadde obukoko nakubya amatu. Mu ddakiika ezo entono n'ezooka nzirikamu. Nziramu okutegeera nga ndi mu bokisa. Ng'oliwa? Nga ndi mu drone jjukira yeeba etambula. Etambula tomanyi gy'oli. Tebakukkiriza kutunula ogiwulira etambula obawulira banyumya. Yes commander wearere kati ogenda owulira omwami eshoninze eruse ekifo ng'alina baabuulira tuli wano nomanya nti kati tuli wano. Naye nga bakuba bakugamba gwe nawe tukutwala mu basement kuyiga Lunyankole. Okategereka enkulaga. So nvumirira ebikolwa ebyabakuumaddembe ebyo ebikyamu by'okutulugunya bannansi si kirungi. Mwe bakuumaddembe tubasuubira mu kirala kyakukuuma bannansi n'ebyabwe. Maliriza ne kano kabadde kakulu nnyo nti President Museveni ajja mu bageto yuti n'abawa temporary happiness. Ekyo tukivumirira. Bannayuganda bye beetaaga mubimanyi mubateerewo ebintu ebiri permanent. Mubazimbira amalwaliro mugende mu kyalo Museveni mubamutwale mu kyalo. Uganda tekoma Kampala. Alambule kuba mu kyalo. Ati nabe Kampala yabatwala yabakulembera. Ati Uganda tekoma Kampala. Olw'okuba nti abakungu ba gavumenti babi nnyo si bakozi. Omubaka abeera atya mu district oba mu constituency gy'akiikirira nga tewali ssomero. Mu constituency enamba nga tewali bantu banywa mazzi gali kiriini. Ente ze ganywamu n'abantu bannansi mwe bajja amazzi. Museveni ateeka ababaka be ku nninga. Agende mu bitundu gye bakiikirira ababuuze emyaka 5 okoledde ki abantu beeno. Ave mu Kampala kubanga mu Kampala abantu bamutega batege. Ogategedde. Akeere ku makya baba mugambe muzeeyo ogenda kulambula bowina agambe agenda nakapiripiriti. Tulabe ekiri eyo ng'abaguddemu bugwi. Era njagala mugamba nti abantu bamukyawa nnyo ne mu byalo. Bagamba mu kyalo mu byalo bamwagala nti bakulimba. Omukono guli egutiririka nga mu bisigwa njuki. Bakulimba kubanga ate be basinga okulumwa. Ngoloza abantu bandirabye Kyagulanyi ne bakaaba amaziga. Nalabye akatambi awakatambula ng'omusajja alaba Kyagulanyi mu restaurant n'amugamba okuba kufa battemu nze kuba gwe osobola onunula ettaka lyange. Abantu babbibwako amataka gaabwe teri abayamba. Wabula ate ogenda owulira President ali mu birala uno mu eno. Sente zisigala mu babbi bennyini. Ekiri kye nakugambye nti sente zino zifuluma naye zitakola kye zinakola. So bannayuganda nammwe ku mulundi guno mwebeereremu. Tugenda mu protest vote. Sente Museveni zaayiye mu kalulu kano. Senga temumutegula oba senga tetumutegula agenda tubonyaabonya nnyo.
kubanga agenda bajjayo sente ze zataddeyo okategedde mwe abavubuka abeesiruwaza egyo emitwalo ebiri gye babawa bwe mulema okukola ekituufu ku mulundi guno tolaba nti bulemu ku mobile money bamubanja kigenda kuva ku mobile money kigende n'ewaka omuntu omusindika asega tosindika oko era mukwano gwange omu ngankonyumize yakaboozi namukwano gwange omu alina gwe yafunira ddiiri y'omulimu kati gwe yafunira omulimu n'agamba kati ye kye yakola n'amusindikira ssente emitwalo gyali 6 kati bwagisirika asindika tamugambye nti owaaye nyakuteyo ka ssente naye nga tage ku namba ki kati esindika kweno ennyini egyamanyi kati bwagisindika ono ka message ekalaba mu ngesimu enabeera wano n'agikalengera mawunga kazze kyava gamba nga natategeera n'azisindise Geoffrey jesimu yo nzikusindikire tule kuyiyo aba akyala wakigenda nabwatanyiga ne bazisala n'agamba banange efudde oba nyazisindise tuba tukyalawo dakiika emu omuvubuka nakubaga papa bwe bala nnyo kaddiru nakabaliriza naye nguteeka komisioni gamba nangonzise singa ngambye twade bamanja embeera mwana gye tuli abasajja baatugamba edda nti emyaka girituuka nga buli munnayuganda alina osasulira kati ebintu ebimu tebiba direct buli munnayuganda abanjibwa ebimu kati bitandise obeera practical nti baatugamba nga time ejja kutuuka nga buli munnayuganda abanjibwa kati itizi okirabako Bobi Wine byabagamba sigamba mutayagaliza nsi yaffe waliwo byayogera nga ddala byebiriwo baatugamba nga kigenda tuka ekiseera nga buli munnayuganda obanjibwa miliyoni plus era abamu ne layini bamenya mmeti afuna endala so eyo gavumenti temujja tugamba bw ate emikutu gya telekom si gya gavumenti gavumenti esobola okukyunya mu ngeri nyingi mu misolo gyekuteekako sukaali biki okategedde bulungi so nsanyuse nnyo okubanga osobodde okujja ne tukiriyalinga air naye nkubiriza abantu b'e Makindye West abantu b'e Lukuli abantu b'e Buziga abantu b'e Salaama paka Mulungu eri abantu b'e Luwafu gyenva mbakoowoola bannange tugenda mu protestive vote era mbasaba obuwagizi bwammwe nga Lord Kansala wammwe ow'ebitundu ebyo byemmenye oba emiruka egyo gyemmenye mbaagala nnyo bitone waliwo ensonga ya gundi tujogere kati ensonga ya kaadi ebbugumu nga lisusse nnyo olaba kwankuwa ekyokulabirako wakati wa Shamim Malende ne Zahara Lwirika by the way ndoza bali mu constituency yemu naawe Zahara ali mu constituency yange ali Kampala kati gye yazze Kampala Central yavuganya kadi ya MP omubaka omukyala yes nenga yabadde ndowogi yavudde n'agenda eri naye ebbugumu nga lisusse nnyo kadi ye NUP eri mu kyeyi ekyenjawulo ennyo ekituufu kiri nti kadi ye NUP ekikirira buwanguzi era oba candidate ne bagikuwa ekwongerako ebitundu nga 7 ku buli 100 egana 3 nokka ku ground nononya akalulu abantu ne bakugamba nti kati genda otukiikirire so lwaki olaba ebbugumu lingi e Kampala awo Shamim Malende Zahara Lwirika it's because bakimanyi kaadi eno ekola kikulu era omuntu yenna ajja kwegumya akugambe nti nze ye bwe mutampe kaadi nja kujja independent alimba abakuba jinya mu kisaka alimba nze bwe batagimpa sijja kujja newankubadde ndi w'amaanyi nnyo sijja kujja era kino nkyogera mu kamera seewaana naye ndi w'amaanyi nkulaze nti ndi w'amaanyi nze nkulembera mu luka mu kibiina ky'NUP naye n'abakulembeze abansinga ku constituency sibayisaamu maaso abantu alaba chairpersoni bange emiruka gye bava nabasinga okukola wabasinga okukola mu kalulu k'abavubuka kuba kaalimu pressure nkugamba kekaali kaweeyinga omukulembeze wa waali maanyi kigaalina ku ground era asobola commandinga ki kubanga time yatuuka nga poliisi bagiyungudde to sabotage the election naye nga kitwala eddoboozi lyo ng'omukulembeze ogamba abavubuka abo temuva mu layini temukkiriza kubuzaabuzibwa
temubeera intimidated kati capacity mwendi nkugamba kumanya ago gennina we batampa kaadi sigenda kujja togenda kujja kwesimbawo ngenda kuwagira gwe banaagiwa nalabakawo omukyalo omu meeja w'ennansana eyo bamuyita Bakitte yagamba nti nze NUP bwetampa kaadi jjukira ali ku meeya w'ennansana naye ali ku kaadi ya NUP era kwe yajjirira kwali ye meeya naye yagamba nti nze bwe mutampa kaadi ku mulundi guno bwe mutagimpa ne mugiwa omulala ngenda genda mu DF ngenda genda mu DF nesimbira eyo kakati oyo omukyala tomunenya mulimu ba political flukers abantu abamu nga bo bafulukinga bufulukinzi kiki ekitambula NUP enjawulo egiriko nti eyagala bantu abagumidde ku nsonga eyo teyagala bano bakiyita mu lujja nti leero zavugidde eno naddukira eno zavugidde eno naddukira eno era oyo amagezi gemugamba yetekeretekere ekigo kye kimutwala mu kyalo oba okudda mu bintu ebirala so olutalo oluli e Kampala awo Zahara ne Malende olwo ddo naffe ng'abantu oba abawagizi oba abakulembeze ab'ebitundu eno tutuuka ne tululekera ekitebe naye tiimu zibaddewo nno obaddewo tiimu awo simanyi gwe tiimu kigyoli kwabo bombi naye abantu bagamba nti Zahara Malende mukyala abaddewo nnyo ku lwa struggle obigasse Zahara Malende mbigasse bannange omukyala Malende Shamim abaddewo nnyo ku lw'abantu naddala NUP abasibe abalwaniridde abajja mu makomera ali biki by then olunaku lwaliro abadde Masaka agezi ali afuluminga musango gwa Edi Mutwe ne banne nga bwe bali eyo nti abaddewo nnyo bangi bajjeeyo emisango mingi gyagezako okufolowinga mu mbeera bw'etyo nga bagamba nti n'ekirala talina ko lyonna limwogerako mu NUP nti ate bamusango yeebuzaabuza bw'ati oba akola bw'ati oba akola bw'ati nga bagamba nti essaawa zino abantu okubanga bamulwanyisa abamu kwabo n'abamu nga bawagizi sikigamba nti bakulembeze naye nga bawagizi oba bamemba obumemba okuba nga batandika omulwanyisa era nti kiba tekijja bwebagamba awo kakati mu nsonga eno y'ebyobufuzi waliwo abawagizi abawagira olw'ebyo ebigenda mu maaso ne wabaawo n'abantu abatunuulira ensonga ekitegedde waliwo omuntu okuwagira ng'awagira lwa kisinde ne wabaawo oli akuwagira ng'atunuulira n'ensonga so ekisookera ddala buli munnayuganda alina right okwesimbawo as per the constitution kuba constitution ekyogera nga constitution bwegamba nti ddembe lwa muntu okwesimba bw'ayagadde ekifo ekyo kyoyagala okuŋŋamba Zahara ne Honorable Malende beboka abalimenti okukyesimbako n'abalala balimenti okubanga tebakirinako bwannannyini webale nnyo kati ntwala omukisa guno bategeeza bombi ababaka nga bwe bali ekifo ekyo tekuli alina bwannannyini ku kifo ekyo teri alina bwannannyini ku kifo kya Kampala teri alina bwannannyini ku kifo kya Kampala waba abakyala bombi Zahara ne Malende tekuli alina bwannannyini tuli eno ofiisi balina okimanya nti eno ofiisi nti wogikwata obubi ogifuluma buweereza nti leero ono yagirimu omulala agiyingira so ensonga ezo waliwo ezisukuluma abalonzi ne zigenda ate mu bakulembeze baffe abatutwala lwa nsonga nti ffe waliwo we tukoma mu kulaba ebintu naye bali abakungu abatutwala ku kitebe ate batuuka ne babaako ofiisi endala ze bayingiramu ne baweeyinga ne bagamba okusinziira ono engeri gyatambudde okusinziira ono engeri gyakoze bw'ati asobola otukwatira fulaga so yenna asuubira gwe banaatuwa bw'obanga ddala oli munnankyukakyuka ng'era oyagala ekibiina nga NUP n'abakikulembera bw'ogera ku majja n'oba ku nnono yaakyo nti olw'okuba bitone tebamuwadde kaadi olw'okuba Malende tebamuwadde kaadi oba Zahara n'owagiramu omuntu omulala gwe toba munnankyukakyuka oba ovudde ku nnono z'ekibiina so gwe banawe kaadi yenna oba Kampala oba Meeya oba Kawempe oba Luweere eri wava muganda wange Chris Jones Buwembo gwe banaawa tugenda okutambula naye amiina kale katumaliriza olunaku olwaleero mbadde ne Dr. Bitone
so saba twagaza birungi byerere 226 ne process eno gye tulimu eno y'okuba tufuna kaadi bikibi na byonna manyi ndi pressure ebeera waawo kubanga abantu bagala okuweereza abantu baabwe so tusaba Mukama agikuyisemu bulungi ate era ne wali tunatutuuse era akuyisemu bulungi side yawo ebintu bitambule bannamakindye basobola okuba nga bakulemberwa bulungi side yawo kale agange nze Geoffrey Mayanja tukwagaliza akaseera akalungi ennaku zino sebo okulaba goliko speed gotambuliza emirimu gyo era sebo kwendi golozaki nkulonjeza nengamba ambite w'amayanja ono yajotuusa ensonga amina bandi gwatatematema mu buntu bira mupango wali omuntu okola naye interview ogenda olaba ate statement zikyuseemu ne weebuuza wayo no stories webale kubeera mulambulukufu amina kale toyanza nnyo toyanze ge tukulese weeraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.